Yeah man, straight. Nawe twasuubiza nti Ssekamate ngenda kukoma omulabeko. Dr. Jose Chameleone ali mu USA beeguddeko munnange n'omu ku mikwano gye munnange ate muyite Grace Ssekamate bye ngenda okubeera nga nkolagakoko mu maaso awo kw'ossa ate omuyimbi King Saha. Kumbe tewaze Canada okyali Ntebe. Ye ali Canada. Oh my God. Kyali mu kwekola nkugambye omuyimbi munnange ate King Saha kikabuka ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko maaso awo oba nga nkolagako. Ku sayidi y'emu Zaira Baby abadde munnange ate n'obubaka bw'abadde ayogera eno wali abadde live ku mukutu munnange ate gwa TikTok. Eri munnange ate aboogezi esayidi awo bampita Geminati sinzira ku Geminati Yogi mu byonna nno kansukwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Kakati nno munnange kansukwe nkutegeeze nti Chameleone yatuuse dda. Actually amazeyoko ennaku ezibadde ziweredde ddala. Jjukira nti nno yazze okubeera nga agenda kubeerako ku mikolo gya mukwano gwe muyite munnange ate omukyala Juliet Zawedde kw'ossa munnange ate n'omwami Bushoke omuyimbi bagenda kubeera nga actually ng'embaga yaabwe etuukawo esayidi eyo mu USA. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo naye nga wali akatambi kano babadde beeguddeko ku wali Chameleone kw'ossa ne Grace Ssekamate. Yeah man, straight. Nawe twasuubiza nti Ssekamate ngenda kukoma omulabeko. Fresh and clean, Mr. Million alongside Grace Ssekamate. You know that? Keep quiet. Olwali ennaku z'omwezi 15 October 2025 tuli wano USA, Massachusetts, Boston. Oh yeah. Yeah man, straight. Nawe twasuubiza nti Ssekamate ngenda kukoma omulabeko. Fresh and clean, Mr. Million alongside Grace Ssekamate. You know that? Keep quiet. Olwali ennaku z'omwezi 15 October 2025 tuli wano USA, Massachusetts, Boston. Oh yeah. Sigenda kubeera nga ndwawo kankwongereyo ko wali omuyimbi King Saha avuddeyo ko wali mu katambi abadde ali mu goyingamu munnange ate crazy. Jjukira nti nno wabaddewo emmotoka ebadde jasi eri omutambuzaamu kaawo bannange engeri gy'abadde agoyingamuko ate crazy kibadde bulala nnyo. Yaman, tukiddemu eno. Erinnya musodde somera. Kati ntandise okukyusa ebyuma. Bwekyuse toroho. Toroho. Eno. Kayata ekyeggulo abatwala ku kyeggulu. Katalina gyandaze njeru. Tambuliddemu eno bannange. Naye kati naye gyali nsinanyiga mu ku sayidi y'emu kw'ossa n'ako akatambi nako kabadde kafuuse ettabbu ng'ali munnange ate wali ku byankatika nga bwogezako munnange ate okulaba. Nga omanyi ndi wa Ntebe Road. Kumbe tewaze Canada okyali Ntebe. Nsooka kulyange bakyalwa nga b'ekigungu ndi ku Nsamaaki njawulo zero. Tuli wano ku Ntebe Road. Nga omanyi ndi wa Ntebe Road. Kumbe tewaze Canada okyali Ntebe. Nsooka kulyange bakyalwa nga b'ekigungu ndi ku Nsamaaki njawulo zero. Tuli wano ku Ntebe Road. Yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha esayidi wali mu Canada bw'atyo nno bw'alabiseeko awo obutambi obwo bubadde bukutte vibe wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Kankwongereyoko wali nkyekinzeeko ku Zaira Baby. Zaira Baby abadde ku mukutu ogwa TikTok live abadde live muganda wange naye nno jjukira nti nno mwana muwala ono olugambo lungi nnyo olutambula awo nti baamukyawa biki naye avuddeyoko wali n'agamba nti nno tewali gwe batakyawa kw'ossa ate n'aboogezi munnange nti bangi naye nabo weebali babaawo byonna abadde abyogera mu katambi esayidi eno bibadde bitya kansooke mbikuwe. Toli gwe batakyawa kati okumanyanga bajja kwogerako ne family yo gy'ovaamu family muva bakutuulako ne bakwogerako family eyiyo
mubakuzaala bakutuulako ne bakwogerako ne bakugamba nga oli omwana omubi nga oli ow'empisa embi nga gwe watwala empisa embi eza mamawo eza tatawo ezaani yededde buli kibi kiri ku ggwe nawe oteka mu bwongo nti ne famire eyogera n'okiteeka mu bwongo nti bye boogera bikoma mu miitingi zaabwe n'ozuuka ku makya n'oli ekikoko banenge mweyagale. You people love yourselves. Mweteke mu maaso. Weyagala okusinga, like, love yourselves more than anything on this earth. Ekikoko for me. Yes! You people love yourselves. Yoyo nno munnangate mwana muwala Zaila Baby ebigambo bye obikomentingako ki munnange gwe alaba Jaminat Yogi naye nno bw'atyo bw'abadde munnangate aweereza obubaka eri munnangate abagoberezi be ku mikutu egy'enjawulo naddala wali ku mukutu munnangate ogwa TikTok gwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnangate bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaba efaayo eside ku celebrity wo bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.